إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تبارك وتعالى أيها المؤمنون. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. atenderezebwa owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, omulezi waffe, mutonzi waffe, mugabirizi waffe, atuwadde ebyengera bingi Allah. Amanyi bangi basigala nga beebuuza kiriwo ekyengera ekirungi ekisinga, kubanga Allah yatuwa obusiraamu muno, oba kubanga Allah yatutaasa n'atwewaza n'atwesambya obukafiri. Annange kyengera kinene kyolina okuba nti oli musiraamu. Endagaano ya Allah tabaraka wa ta'ala okuba nti ogikuumye, gye wakola okuba nti otuukiriza ogikuumye, kyabbeeyi nnyo. Jjukira ntwakola endagaano Allah subhanahu wa ta'ala gye yatulaga mu suratul A'raf. Ndagaano eno yakumwawula, yakumusinza, yakukitegeera nti mwana wattu yatutonda Allah tabaraka wa ta'ala. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Allah tabaraka wa ta'ala mujjuke ekiseera ekyo bwe yakozesa abaana Adamu bonna endagaano, n'abakozesa endagaano nga bagamba ki? Alastu birabbikum, si yenze omulezi wammwe? Bonna abantu bonna, abaana Adamu bonna bakkiriza ne bagamba yeggwe Allah waffe, yeggwe omulezi waffe. Shahidina an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun. Endagaano n'abantu gye baakola, yenna anaakola shirik, yenna anaagoberera bajjajjaabe nti bajjajjaffe baali ku kino, agenda kubeera mu mbeera ensibu, nakuwe tugenda oyimirira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Endagaano gye twakola yeyo Allah kwatwagala, bwe bubumbo obutuufu omuntu kwalina okuwangaalira, yenkola entuufu kulina okutambuliza obulamu bwo. Yagamba Allah mu suratu Rum: fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitrata Allahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li kalimati Allah dhalika la tabdila li khalqi Allah dhalika ad-dinul qayyim. Uko Allah tabaraka wa ta'ala kwatwagala ku ndagaano eyo buli muntu azaalibwa nga kyaliko. حديث أبو هريرة من الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة. هي التوحيد. سيمبرا يا أبو وانغوا، سيمبرا يا نونو تفتونا كولا بوتي ما تبغينا كوجس الله كيغاما وانو أن تقولوا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. Allah kulaga utagoberera bajjajja ffe balinga bati, batatu baffe balinga bwe bati. Onoonye tawhidi omutuufu k'obooteeka obulamu bwonna. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, ekyenjo kyolese eri eddiini mu mbeera zonna. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi ssilimi kaffa
Siramu buyingire mu wenna buli kimu kyonna kiteeka mu ddiini ky'oyagala. Oyagala kuzaala mwana buuza eddiini kyekulagira wajja olina okumusaba. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha. Akulaga waji oyinza anyagaba abaana nakuddukira eri Allah. Senga okikola n'oddukire wala eddiini yo gyonoonye. Kugenda kuba kubonaabona, kugenda kuba miranga ku lunaku lw'enkomerero. Oyagala byabugagga mikisa mirimu giva eryani emikisa byonna emingi giva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samaa. Baraka nyingi ez'enyawo Allah jazikugulira obwona mukkiriza. N'ebirala bingi byonna byeyagala mu bulamu bwo tebiri mu bubbo obeera wansi wa bitanda, tebiri mu masabo, tebiri byonna biteeke obulamu bwo bwonna. N'owulira abamu abavumirira ne bagana mmwe muleke bino buli kimu kyonna ddiini, buli kimu ddiini. Gundi kola bw'otigezaako eno la ilaha illallah. Oyaba akujje ku mbeera entuufu k'olina okutambuliza obulamu bwo. Yenna anaabutambuliza ku mbeera eno ennungi, endagaano eno gye yakola n'agikuuma mu bwennyini bw'okugikuuma, mu butuufu bw'okugikuuma, agenda kuba yeesiimye. Genda mu suratu Ra'd olabe aya ezo essanyu abantu bye bagenda okufuna. Allah tabaraka wa ta'ala bw'atulaga ku bantu abaatukiriza endagaano eno, alladhina yufuuna bi'ahdi llahi wala yanqudhuuna almithaq. Endagaano ya Allah enkulu esooka ya tawhiidi eno gye twakola kubeera nti tumusinza, tumwawula. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. آية زي ما يقول قبينش نجي توقع مو يندقانين يا التوحيد. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الله كل جميل مجيبا كل ميلونج وكفيا دلقون نقانين يا التوحيد. Minja utitujja jirambula neche tuagalamu Allah gamba abakola webati endagaane ne bagikuuma bagenda kufuna kibagenda kufuna nyumba y'emirembe jannatun adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jalazi bagenda okuyingira emirembe bagenda ziyingira n'abalongoosa mu bataata baabwe, mu bataata baabwe, mu bakyala baabwe, mu benganda zaabwe, mu baana baabwe. Allah gamba wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Malaika zigenda kujjanga ziyingira kubozaayo zanga zibagamba salamun alaykum bima sabartum. Mirembe gye muli kugumikiza ko mwalina ne mugumikiza ne munyweza eddiini ya mweno. Abantu bonna mwena gye badduke be banoonya gwe n'oganta eddiini tekikkiriza. Eddiini byonna ebyo ne bwe banga atuuse mu mbeera ya kufa, abaana bafa, famire yonna eggwawo, nina kusaba eri Allah, nina kuddukira eri Allah. Siyinza kuddukira ne banga nti gundi naawe abaana bakuggwako genda keno, gundi naawe omuntu omukyala afa gendako gundi akola bwati, famire ekugendako. Nina kubiza eri Allah, bagumiikiriza ddiini yaabwe ne bagikuuma. Malaika zigenda kubozaayo za salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar. Ate bawamenye endagaano ya Allah nabo n'aboogerako walladhina yanqudhuuna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bano balina ebikolimo, balina embeera ennyumba ey'ebibi, ennyumba enzibu gye bagenda okubeeramu nga bali mu bibonerezo mu jahannam yaslawunaha wa bi'sal masir. Embeera enzibu egenda okuba etiisa bannange, tulwane tawhidi aterere nga tukyali wano. Embeera yonna gitunuze mu ddiini, embeera yonna va ku baana abavumirira nti buli kimu mugamba ddiini baleke. Gwenyweza eddiini yo, gumiikiriza ku ddiini yo, beere nti oginyweza. Baddu Allah bebitiibwa abalungi, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra. Dawsi yaffe eno tulaba fatawa ennamulaza eddiini ku bintu ebyenjawulo, nnamulaza aba imma batulaga ku bintu ebyenjawulo. Twagala biidhinihi tabaraka wa ta'ala leero okulaba ku kigambo ekyokujja ebinuuko mu ngalo. Olwama nsindikiddeko mu inbox kibuuzo ekyo ekyokujja ebinuuko mu ngalo.
naganti obusiraamu bukiramula butya oba kiramula kitya mu busiraamu okujja ebinuuko mu ngalo oba tuyinza n'okuteekako embeera endala kyetwaliise okusiba omuwumbo gw'engalo oba okugumbaganya engalo oleeta ekibatu n'ekibatu kya n'obisinkanya engalo zino ne zisiŋŋanya n'ozigatta abantu abamu bazigatta mu mbeera eyo ng'ayagala kujjamu binuuko enkola eyo oba embeera eyo era mulwetya embeera eyo abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala ab'ebitiibwa ekisookera ddala okujja ebinuuko mu ngalo kyetuyita farqa'atu al-asabi' ekigambo kino Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bakibuuzaako mu fatawa gye bakuŋŋaanya majmu'ul fatawa n'akyanukula rahimahullah bamubuuza an farqa'atu al-asabi' athna'a as-salah sahwan hal tubtilu as-salah omuntu senga ajja ebinuuko mu ngalo ng'ali mu ssala ali awo agira n'asika mu mbeera ey'obugayaavu essala yeefa ekkirizibwa oba eba ntuufu فأجاب رحمه الله لا ينكلا نقام فرقعة الأصابع لا تبطل الصلاة وكجيبنوكم منغلو تجد الصلاة ولكن فرقعة الأصابع من العبث وابلو كجيبنوكم منغلو نقولي مصالة كيلاغا وكزانينا مصالة وبغيابو مصالة وبتفايو وبتتكايو بلووزو نقولي مصالينو وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب التشويش أو التشوش على من يسمع فرقعتها بوبانغو لمصلاة جمع مسالة مجمع kiba kigenda kuleeta okutandika okubuuzaabuuza n'okulaba nkanyama nabakulinanye batandike okuwuliriza kujja binuuko byo bino ng'obijja mu ngalo batandike kuba nga bawulira obukuba bweno ogamba esswala y'abantu ogenda kuba nti ogiboonoonera fayakunu dhalika ashaddu ضررا ekyo nno kye kiba kisinga obubi mimma law lam yakun hawlahu ahad wabanga ali yekka kiba kiyinza okuba ekikiniko kuba ali mu ssala gyazanyiramu yekka naye bw'aba agenda kuzanyira ku ssala z'abantu abasigadde kubeera nti abuzaabuza ekyo ate kiba kyongera okuba ekibi وبهذه المناسبة شيخنا قام رحمه الله كونسونغينا ينيني ونوينيني أود أن أقول أن يقال كبا أن الحلقة في الصلاة تنقسم شيخنا قام يقال كبولي أكوين ينام الصلاة وكتوكا الصلاة تنزو كتكولامو emiteeko aina emiteeko etaano giyaleeta ne biidhini kasoka tulambula ensonga n'obudde bunaabu tukkiriza tujja kubeera tugiyitamu biidhinihi tabaraka wa ta'ala naye ensonga eno gye tujjambye okujja ebinuuko mu ssala nsonga nkyamu mu ssala ebweru w'essala omuntu ali bweru ekituufu ntegaanibwa tannajja mu ssala tegaanibwa farqa'atu al-asabi makruha fi ssala kiri mu bitamwa era amanyi bangi babiwandika nga boogera al-khatibu ayitawo ma'alimi sunan emu ku byaleeta ensonga ezo nga boogera ensonga emu ku bintu ebitamwa ng'omuntu ali mu ssala kyekyo la ala dawaamu si ku mbeera zonna nti oli tulina okuba ntumuna tewali bujulizi butugambye nti buli kaseera tulina omugana tokkirizibwa tojja binuuko mu ngalo la wainama kurihati fi ssala kitamwa ng'omuntu ali mu ssala لأنها إما تلهي صاحبها عن الصلاة kimulaba nkanya mu ssala ne kimuteetera obugayaavu abeera mu ssala nga mugayaavu ali awo agira nasika engalo nadda kugamba ali awo bw'ati mu ssala ye bakiyinza omutuusa ku mbeera ey'abannanfuusi b'otegedde obulungi Allah beyogerako nti wa idha qaamu ila ssala qaamu kusaala yuraa'uuna annaasa wala yadhkuruuna allaha illa qaliila bayimirira mu ssala babeera awo bagayaavu babagayaavu tafaayo bayimiridde atya obanga taddewo emikono babeerayo batikati naawe no bw'abeerawo ng'ali mu ssala ate naali mu kuwejjamu binuuko anaakola ki essala yagenda kuba agyonoona ebeerewo etyo yefaananyiriza abannanfuusi oba attashawushu ala ghayrihi min almusallin oba okubeera nti abuzaabuza nakulaba nkanya abaana abamwetolodde abasaaze bawulira gireyo noono n'agenda okulya ogenda bono n'essala y'abantu abadde batebenkedde mitima gyabwe gyolekedde eri Allah tabaraka wa ta'ala kati kiba nti kitamwa okuba nti omuntu akikola hadithi eri mulyango ogwo si bigambo bya nabbi sallallahu alayhi wasallama naye olabanga kyagwawoko
kumulemu gwa sahaba ne bakivumirira enkola eyo ngam hadithi ya Abdullah ibn Abbas bigambo bya Ibn Abbas wala wabiteka ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nga tebituuka ku Nabi sallallahu alaihi wasallama hadithi eri mu musannaf gwa Ibn Abi Shayba yajja ne musannaf gwa Abdul Razzaq as-San'ani ne Sheikh Albani rahimahullah hadithi mu Irwa'ul Gharir yalaga nti olujegero lutuufu teyina buzibu ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma yalina omuddogo bayitanga Shu'ba yali amuweereza qad Shu'ba agamba sallaitu ila janbi Ibn Abbas yasalira kumpi na Ibn Abbas Shu'ba ono rahimahullah wasaira wa Ibn Abbas agamba nti fafaqa'tu asabi'i nentandika okuwera nga ali mu swala wakati n'atandika okujja ebinuuko mu ngalo bwe yakikola falamma qadaytu as-salata bw'amala essala ne bagivaamu qala Ibn Abbas amugamba Shu'ba ono amugamba nti la umma lak kigambo kya kutama muntu kyakoze lwaki okoze boti enkola eyo nga namugamba tafqa'u asabi'aka wa anta fi as-salah ojje binuuko mu ngalo zo ng'oli mu swala swala gyogira bakakitegeza ne basahaba bakiraba ko nga bakivumirira ku mbeera eyo kubeera nti bakikola tulane Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah naye okwanukula kwe ng'akulaga nti kiri mu bintu ebitamwa muntu byatalina kukola ng'ali mu swala. Ibadallah mbwekityo ne fatawa eziri fatawa ezalla kino olukiiko lwa Saudi Arabia no babuuza ku nsonga eyo ne bakyanukula nga bakulaga nti ensonga eno etamwa. Ensonga eno gye tuleetedde okwo y'ensonga y'okubeera nti osiba omuwumbo gw'engalo oba kye tuyise okugombaganya engalo oleeta ekibatu n'okiteeka ku kirala engalo zino ne ziyisiŋŋanya n'oyisiŋŋanya engalo ekirama mbakikola nga bwe tulaze kubeera nti ajjamu ebinuuko mu ngalo oba mwakikola mu mbeera eya bulijjo nga tagenda kujjamu binuuko mu ngalo okubeera nti omuntu akikola kino n'asiba omuwumbo guno oba n'agumbaganya engalo ng'agenda okusaala ng'afulumya agenda masjidi agenda kusaala ebyo ebimu ku byagaanibwa era ezo ezimu ku mpisa omuntu z'alina okwegendereza ezibeerawo nga tannayingira mu swala tannayingira mu muzikiti erimu ebigobererwa kyekino okubeera nti tasiba muwumbo guno gwa ngalo oba tagombaganya ngalo ng'agenda mu swala nga mu hadithi ya Abu Thumama al-Hannati rahimahullah yalina sahabi ayitibwa Ka'b ibn Ujra basinkana nga bagenda mu swala bwemusinkana yasanga sahabi ono Ka'b ibn Ujra yasanga Abu Thumama al-Hannati nga agenda ku swala ayolekera mu muzikiti bagenda kusala naye amusanga asibye omuwumbo gw'engalo engalo zino agase ekibatu kino n'akigatta ku kino n'azinga bw'ati bwe yamusanga n'amubuuza ku mbeera gy'alaga nabwe yakitega nti bagenda muziki n'amuga fanahani tabi ono n'agamba yakiŋŋaana sahabi وقال نغاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومبكى الله يقامت إذا توضع أحدكم فأحسن وضوءه ومكم ويبوافنا وزو ناجرون وصابلونج ناجي تلزابلونج ngabo yesomesebwa ngabo yagisomesa sallallahu alayhi wasallam thumma kharaja amidan ila almasjid nafuluma nga agenda yolekera eriyo muzikiti agenda kusala fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi salatin tagezanga ko kusiba omuwumbo gw'engalo tagezanga ko okugombaganya engalo ze kubanga abali mu swala buli bogende ngoyolekera mu swala owandiikibwako ng'ali mu swala hadithi eri mu swala Nabi Dawuda banyimanji nga Sheikh Albani n'abalala balaga nti nduufu terina buzibu hadithi bujulisi obukulaga nti okusiba omuwumbo gw'engalo ng'ogenda okusaala otambula ogenda ku muzikiti kyekimu ku byagaanibwa olw'okuba nti oba oli mu kulamula oba ng'ali mu hukumu obanga ali olamulwa ng'ali mu swala n'ebirungi byofuna kubanga jjukira buli kigere ky'ositula buli kigere ky'ossa ebirungi byonna ebiryawo ne kuba nti obalibwanga agenda mu swala tokkirizibwa n'akaseera kaliwo otuukira n'otuula mu swala n'otebenkera ng'ogenda kusaala omaze otuuse mu muzikiti awo enneera tokkirizibwa kubeera nti owumba engalo zo zino tokkirizibwa kubeera nti oziwumba
oba ogenda kujja mu binuuko bogera kuba kitokizwa kuba kikola ng'oyingidde mu muzikiti. Wabula eswala senga ewedde okkirizibwa okubeera nti okikola, kubanga twalabye farqatul asabi' okujja ebinuuko mu ngalo kituga ekigaana kitamwa ng'oli mu swala. Kitegeeza swala bw'eba ewedde oba tonayingira swala osobola okujjamu ebinuuko mu ngalo zo. Naye kino ekyokubeera nti owumba engalo zino tugaire ekikkirizibwa oba ogenda mu swala ne bw'otuuka mu muzikiti ng'olinda esswala tebannakima swala otuuse mu muzikiti ogenda swala y'esunna olinda kukima swala tokkirizibwa wonna kubeera nti okikola olwa hadiisi eno yatula ya Ka'b ibn Ujra radiyallahu ta'ala anhu. Era ne Sheikh Ibn Uthaymin era Majmu' al-Fatawa kibuzo kye kimu ku mbeere bwe kyajja n'ayanukula n'agamba rahimahullah tashbiku al-asabi' ba'da as-salat la ba'sa bihi. Okubeera nti owumba engalo zino oluvannyuma lw'esswala tekirina buzibu. Twogedde ng'esswala tennaggwa kyekirina obuzibu n'esswala yowedde tagadde kirina buzibu. Faqad thabata 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam shabbaka bayna asabi'ahu ba'da as-salat. Nabi kyalabikako ng'awumba engalo zino oluvannyuma lw'esswala. Mu hadithi ya Abu Hurayra gye tumanyi obulungi mu Sahih Bukhari ne Muslim, hadithi ya musajja oli nannyini mikono mujuka ne bwe yasayira akabbiri n'ayimirira nga yeerabidde sallallahu alayhi wa sallam yamiira ila khashabatin, waliwo ekiti ekyali muzikiti kye baali basimye muzikiti n'ayimirira ne yeesigama nga alinga anyiize sallallahu alayhi wa sallama, n'abeera nga yaddira n'atuuza ekibatu kye ekya ddyo n'akituuza ku kya kkono, n'abeera nga engalo zino yasiba omuwumbo gwazo sallallahu alayhi wa sallama, nga ye kyeyali amanyi Nabi sallallahu nti esswala agimaze, ye tamanyi nti alina kyeyerabidde mu swala era akazaaleseeyo. Kati kitegeeza omuntu senga esswala amanya nti ewedde akkirizibwa okubeera nti akikola. Era hadiisi yajja omu ku bamanyi nga Ibn Hajar n'abalala balaga nti hadiisi yajja ng'egaana okuwumba engalo mu muzikiti si ntuufu, kubanga kino Nabbi yakikola ng'ali muzikiti sallallahu alayhi wa sallama, naye ng'esswala ewedde eri hadiisi egaana kikola ng'esswala tennaggwa tokikola kubeera nti owumba engalo zino. Ali hadiisi kati kitegeeza hadiisi zino tewali kubeera nti zikoonagana. Kino kibeerawo nga tonnasaala ojja eri esswala tokikola, wabula esswala bw'eba ewedde tekirina buzibu okubeera nti okikola. Obeeranga bw'obanga omaze okuva mu swala nga bwe yakola Ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Kibula Imaamu al-Bukhari rahimahullah yaleeta omulyango n'agamba baabu tashbiiki al-asabi' fi al-masjid wa ghayrihi. Omulyango ogulaga nti osobola okuwumba engalo zo ng'oli mu muzikiti oba oli mu bifo ebirala. Kyategeeza kyekyo oli ebweru, oli mu muzikiti omaze okusaala esswala yawedde ddodde muzikiti osobola okubeera nti okola ki owumba engalo zino oba ogumbaganya okuyetwalisa okugumbaganya oluvannyuma lw'okuba nti osaala. Ne Hafiz Ibn Hajar mu kitabo kya Fathul Bari ogenda mu volume esooka pakula 565 ensonga yagiraga n'alaga amanyi nga al-Ismaili rahimahullah abagatta wakati wa hadithi zino n'agamba bi anna an-nahyi quyida bima idha kana fi as-salah. Kigaanibwa bw'abanga ali mu swala au qasidan laha, obanga agenda mu swala towumba ngalo zino ng'ogenda mu swala, obanga oli mu swala wakati idh muntadhiru as-salah fi hukmi as-salah. Omuntu alinde as-salah abeera alinako okulamulwa nti ali mu swala. Thumma qala al-Hafiz bweyamala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah n'agamba war-riwaya allati fiha an-nahyu an dhalika ma dama fi al-masjid da'ifa kama qaddamna. Riwaya obekkuba eryajja nga ligaana okuwumba engalo ng'oli mu muzikiti, ezo nnafu nga bwe twakulembesa yabinyonyoddeko dda mu kitabo kye kino ekya Fathul Bari kyalaga rahimahullahu ta'ala al-Hafiz Ibn Hajar. Kakati kyeki kitegeeza nti okuwumba engalo zino kigaanibwa ddi ng'ogenda mu swala oba ng'oli mu swala, olinda esswala oba ng'ogenda kuyingira oba ng'oli mu swala kigaanibwa. Okubeera nti ojja ebinuuko mu ngalo zo, kino kitamwa kwe twajja ku hadithi ekigaana kibula tukozesa ekigaana kitamwa, era amanyi bakiwandiika mu bintu ebitamwa ng'oli mu swala. Tetugenda kiri haramu oba tugenda kitamwa olw'okubanga bakireeta mu bintu ebitamwa ng'oli mu swala. Okubeera nti ojja ebinuuko mu ngalo zo ng'oli mu swala kitamwa. Lwaki? Tugambye okubeera nti kigenda ku bonyini kiraga obugayaavu mu swala obutafaayo. Ogenda kufaanana n'abannanfuusi bali wa idha qaamu ila salati qaamu kusaala,
babera bagaya butafayo bakoze eki ali ku bwachi abera bwadi kale swala ino bera nti ogifaako then bobanga oli mu jamaa ogenda kulaba nkaya bano ogenda kubuza bano batandiko okuwa attention ebintu ebinuko bino byoli mu kujjamu mumbeere ogenda kubononera essala yaabwe katokkirizibwa kubeera nti okikozesa ng'oli mu sala kitamwa okubeera nti okikozesa ng'oli mu sala then okujja okubeera nti obumba engalo zino obanga ogenda mu sala obanga oli mu sala tokikola sala ebe wedde tewali obujulizi zananga al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah bweraga mu Fathul Bari nti ahadith ezo si ntuufu ila Sheikh Ibn Uthaymeen yayongedde kunagamba amma idha kana qabla as-salah okumba engalo zino kibanga salat ennaba au fi athna'i as-salah famakruh kitamwa nga etwale kyajja obujulizi obukigaana لحديث ورد في ذلك ولا حديث يجي كنسونغيو فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أمكم من يباجريت عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة نلقى حديث يتولى كعب بن عجرة ويجيبوا إلى تابي ويسانغ أبو ثمامة rahimahullah nga awumbi engalo zaelekera ku muzikiti n'akimugana n'amugana bisallallahu yabasomesa bi abi wa ummi sallallahu alayhi wa sallam ibadallah batuba Allah tabaraka taala abebitibo ensongera bwe yamala okujanikula Sheikh Ibn Uthaymeen nga bwe tulaze yagamba alina embeera zayagala okwongera okulambulako kwe kubeera nti omuntu akola haraka oba akyuka nabako mirimu gyakola nabako kye okwenya kwakola ng'ali mu ssala kuyinza okuteekulwamu emirundi oba eyinza oteekulwamu emiteeko etaano gyeyalaga Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah n'olwokuba nti kakilipu kaffe kawanvuyemu mukkirize biidhinihi tabaraka wa taala tukomaawo mulundi gwaffe ogugenda ogunaddako tujja kubeera tusooka okulambulula ensonga zino Sheikh zeyaleeta tulage omuntu waliwo ayinza okugaa nti njagala kuva mu swala njagala kukyuka ekibula ntegedde ekibula kirisaidize natinadde tunudde eno osobola okukyuka okulamula kutya muntu yeetakula okwetakula okwo kulina koma muntu ayinza okukyusa enkofiira ye tujja bila migobe Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah beyanukula ku nsonga eyo biidhinihi tabaraka wa taala barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه